naye abantu abasinga okulima ebikajjo abasoga bakaaba nti ebikajjo babigula layisi lwaki mutuseera sukaali. Abantu babadde mukwata awo na mukalulu mubadde mubatwala eyo nga bakulemberwa Sobbi ne mubatwala e Kalangala ne balima mu binazzi byammwe naye nga baagala tuwa Butto wa layisi. Lwaki Butto alinnye? Butto tetumujja Russia, tetumujja Ukraine. Nabbanja Prime Minister alina okuwabula emirimu yabadde mu kuzannya bundolindoli kutuula mu makubo kulinnya ku bodaboda. Kuba kati tulina n'obusigala eno obupya bwo bwa layisi, buli muntu anywa kasigala ako. Nabbanja kakasigala kwa akazze akalinga gundi ko nga tekannaba kulinnya. Ka olisi ko nga tekannalinnya Nabbanja gwakakola obakako. Kati zakagenda kuwangula bamuliyirira omutitimbe gw'essente so nga ate bandi badde bakikola nga bakyagala nga balina kukola. Ebyenjigiriza byekubidde bigudde olubege kati ennaku zino lwa bintu kusalawo kwa kisirusiru ng'abo bamwami Muyingo bye bali mu kukola. Omuti gwe Namuŋŋono oyo gundi nagwo kugenda naye nga bulagajjavu bw'abaminisita baffe be tulina obutategeera obumbatuutu okuba nti mwalaba embaawo ntono ndowooza oba bino bye babakuza bye mukula speed yiri ng'omukulu w'emirimu gya gavumenti yandibadde awabula Katumba amala n'amugamba ekyo gw'omuti senga tunaaguleka mu kkubo buli muntu ajja kwebuuza lwaki twaguleseewo guleete abalambuzi batuwe ssente tuveemu okulagajjala tuzze mu kusongola ebise ebikyamu okulwana olutalo kuba kati ddala abantu b'e Kakumiro ddala mu biso bye balina kusongola kya Nabbanja ebiso tusongola bikyamu tuve mu kuddamu tulekerawo okusongola ebise ebikyamu okulwana entalo zaffe. Ekiso kya Nabbanja ab'e Kakumiro mwatukola bubi, ekiso kye mwasongola kikyamu tekisobola kulwana lutalo luno lwe tulimu. Ate ne bannayuganda basiru tuli basiru. Esudani omuligati gwalinye bo bali ku kkubo ffe tumaze ebbanga sukaali alinnye omugati gulinnye buli kimu kirinnye nkugambe na kati essaawa ya leero gavumenti bagamba eveeko essaawa ya leero mugati gwalinnye babagamba temumanyi bye mukola muveeko tulete abamanyi bye bakola. Tuli mu bintu ebitatukwatako byabazaake ebitukwatako tulina ebituluma sabbuuni sukaali Butto naye bannayuganda twebase tusumagidde tuli awo tuli bamativu kabatufuge kabatubbe kabatuguze ebyebbeeyi katusigale nga tuli mmomboze mu nsi yaffe. Okay, good afternoon mwasibye mutya bali mu nsi ez'enjawulo. Mbagala nnyo kuba nti mutubeereddeko mwebala okufiirako omubiri olw'okutwagala. Mikono gyaffe ba Isa wammomo wamu ne Saaba ebyawo nti n'abala bonna abali abamanyi n'abatamanyi mwebale nnyo mwebala okutwagala. Behind the camera kuba nti waliwo n'ekindiko naye bwe kinatereera nja kuddamu ndabika eri naye kati behind camera sigala ng'omwanzi wa program gusa nsonga Hewa Rogers to update you on issues that affecting our nation. Prevent Gwe Alieyo, what is your thinking? What is your contribution towards building our nation? Nsonga nyingi ziri mu ggwanga. Haji Kabogoza alobedwa asangibwa ebuyikwe tukutumiddeko nnyo enamba ya Haji Kabogoza eri 0772739961 osobola mukubirako omusajja oyo nakugusizako ensonga ez'enjawulo ez'amaka ez'ebyensimbi n'ebintu ebyenjawulo kiko ekyo. M1J Medica esangibwe Kawempe nawe batumiddeko nnyo n'abasigadde mwenna we need sponsors to take care of our programs all day all the time. Tutuuse ku mpewo awamu ne mukulu Kirekyankuba akawungezi ka leero mwabali museze enjawulo mwebale mukulu Kirekyankuba sebo atwabadde enaku ez'emabega omukyalo ono gwe bayita Nabbanja gwe bayita Bassaabavubi yatugambye nti nno ebintu okulinnya bakugulawo ekonome kyategeeza oza kwatula butandikirawo omanyi ddiikuula oyo Nabbanja
ntakoma kudiikuula budiikuuzi kokka wabula n'okulya ng'ekivubi naye gwe gwafuukidde ddala kati muzeegwe. Ate kati n'ennaku zino ne bw'aba alina kyayogera ekyakabi, engeri abantu gye baamugyamu obwesige, engeri gye batakyalina kye batugamba nti buli kye batugamba kiba kya bulimba, kati ne bwe baba boogera bituufu tetukyabalabamu ddala ka buntu, tetukyabalabiramu ddala kantu kagamba mbu keeko kalina kye kabagamba, oba balina ddala ekituufu kye batugamba, kuba twabimanyiira batulimba bulimbi olw'okuba bo baagala okubbirako. Kati Nabbanja bw'avaayo n'agamba mbu okuggulawo okuva ensiro yava mu lockdown ereese okubanga ebintu birinnya, naye Nabbanja diikuula n'abavubi oba saabavubi Nabbanja, nze nkulabanga ero si firi kansala, koliteyo si yakubeera prime minister mu nsi eyina abantu abagezi. Nabbanja si gwe wasaana okuba, si gwe mu butuufu, Nabbanja si gwe olina kuba prime minister waffe, newankubadde kale eno oba prime minister babukwasa okuba nti nno gwe saaba minisita wa Uganda, naye butuufu Nabbanja togwanidde ku bantu be tulina. So kati ne byoyogera nze okuva wenkukubamu ebituli tolina kyoyinza kutugamba Nabbanja, kubanga sabbuuni gwe bakolera wano, sabbuuni sukaali gwe tukolera wano, tulimye ebinazi, tuwulidde ebinazi byekalangala okuva nga tuli baana bato, kyogamba tebikulanga kutandika kutuwa butto kubanga butta ali wansi. Nabbanja nze kuvanga sinatandika na kulowooza nti ndironda nga mpulira mwami Museveni agamba my oil. Kyogamba Nabbanja amafuta ago muzeeyi Museveni gabadde ng'ayogerako, Nabbanja ga amafuta tegalinabaako kuba gaffe. Nabbanja okubanga tuvudde mu lockdown, kyogamba mu lockdown abantu bali tebanaaba, sabbuuni alyoka ali nnyo okutuuka ku eyo. Kyogamba mu lockdown abantu nammwe mukakasizza nti ddala tubale tusula tusiiba okuba nti kati mwatuguddewo nti kati dimandi y'okulya tulya nnyo, ne bwe tubale tetulya mu covid tubirya kati. Nabbanja leka naawe kwogera bintu bikuswaza, biweebuula kitiibwa kye, biweebuula Uganda. Nabbanja leka kwogera bintu biweebuula, gwe saaba minisita olina okuvaamu ebintu eby'omuzinzi. Labira ku banna ababaddewo b'osikidde, oleme kuvaayo kwogera biboozi bya kansala weero si firi oba kale RDC bano bawudu bye balina okwogera. Nabbanja yogera ebintu nga ddala bintu biva mu prime minister, naye okugamba mbu okuggulawo eggwanga mbu kyekireeteddwa okuba mbu ebintu birinnya. Nabbanja nedda, abantu babadde banywa, abantu babadde balya, abantu babadde banaaba, sabbuuni talina gy'alaga kuba nti kati saawa zinadduka nnyo olw'okuba tubadde mu lockdown, nti sobola nga kati saawa zino agula kanaana. Nedda Nabbanja, eby'ensonga z'olutalo fena tukimanyi. Omwami eyalumbye munne mulungi mu kukola vodika, ate vodika tannalinnyako mbuwala gitulaba nti yalinnye, kuba kati tulina n'obusigala eno obupya bwo bwalayisi, buli muntu anywa kasigala ako. Nabbanja akakasigala ko akazze akalinga gundi ko nga tekannaba kulinnya, ka olisi ko nga tekannalinnya. Nabbanja gwakakola oba kako. Nabbanja nedda, muleka yogera ebintu ebirimu ku magezi. Nabbanja nze lwakuba kale nakkiriza nti temuyinaamu oba mpeke, temukyayina mpeke, kyovolanga ne bye mwogera tubirabira ddala nga bwe tuba tubikubyemu egundi, tulabira ddala nga mwogera byakyalo. Wano juzi wavaayo n'otula mu kkubo n'adressinga eggwanga naseka era butuufu simanyi lwaki Mwangi takuwandiika mu comedy store. Nabbanja wakola akantu ak'okutula ku kkubo n'adressinga eri eggwanga, kompyuta neggwako, simanya laptop neggwako omuliro n'osaba laptop endala. Omuntu akola ebyo tosobola kubanga ovaayo n'oyogera ku bbeeyi y'ekirinnya bintu. Nabbanja
wummuze ngalabiyo vuba era oli ekivubi nga bw'olya naye ebyokuvaayo n'otubulya ebyebbeeyi ebintu bivudde ku kino edda fera tukimanyi sukaali gwe tulina e Uganda sukaali gwe tulina ebunyolo waliyo Buganda eyina Busoga ekola sukaali n'ab'engulu eri ng'osaze kaluma naye bakola sukaali gwe tukola wano tetusobola mumunywa ne tumumalawo kubanga okumanya sukaali mungi n'ebikajjo byagwa ebbeeyi nti kati emmotoka ttani y'emmotoka bagigula $800 naye okuweza emmotoka y'ebikajjo olina okubala ng'obirimidde emyaka 2 ttani emmotoka ettani y'ebikajjo egula $800 senga ebikajjo badde mbu byalinnye byebbeeyi nti byavudde ku $800 bigula kakadde sukaali kyavudde alinnye ogamba kale naye abantu abasinga okulima ebikajjo abasoga bakaaba nti ebikajjo babigula layisi lwaki mutuseera sukaali ebinazi abantu babadde mukwataawo wonna mu kalulu mubadde mubatwaleeyo nga bakulemberwa sobbi ne mubatwala ekalangala ne balima mu binazi byammwe naye nga baagala tuwa butto wa layisi lwaki butto alinnye butto tetumujja lasha tetumujja yukuleyi Nabbanja butto tavudde kuba nti lockdown kafyu covid abadde asibye butto mboba covid yabuliza ebinazi nedda covid talumangako binazi covid talumangako ntungo abantu bakyalima entungo lwaki Nabbanja vaayo oyogera ebintu ebirina amagezi leka kutulimba ffe tulabyeko kumbawo okukusinga osanga so tumanyi lwaki ebyo byonna bwebiri era twagala kuwulira ebyo byoyogera so toddamu tulimbalimba toddamu kukola bintu bya kisirusiru nga byewakola wano n'olima oluguudo n'olujja ku kkubo n'oluteesa ku geetiyo ewasigadde n'oleka abatuuze baleke nga be balina okwefaako naye nga nawe oluguudo obadde olukozesa emyaka gyonna ng'era abatuuze be balwabirira oluguudo olwo kuba gwe tovaangayo ddulima bwe wafuuse prime minister oluguudo n'olukola n'olukobya ku geetiyo eri walala n'obalekera abatuuze baboneebone Nabbanja wummuze ngalabiyo ebyo ebintu tosobola totulimba prime minister nze nzijukira bambabazi balugunda bakintu musoke bansi bambi gwe omanyi balina etteeka lye baali bakoze mu palamenti etteeka eryo baali balikoze nga ligaana bino ebyokwesiyaga obijjukira prime minister n'ayimirira mu palamenti n'abagamba bannange tuyise etteeka naye tetulina kukolamu tetulina kukolamu bo bali ne bateekawo embeera ne baliyisa era bagenda mu kooti ne balikyajinga nekakana nga likoze eki ne livaawo naye prime minister yakiraba ekyo tetulina kukolamu juzi babadde bagoba zaake mu palamenti goza prime minister yabaleeta asobola kulaba nti tugenda kufiirwa essente okuliyirira zaake kuba zaake bamuyisiza tewali kukolamu zaake bamuyisiza nga tetulina kukolamu so abantu 150 mu bataano be balonze 4 ne balonda zaake nti nedda 2 ne bagaana babiri ne bagaana kola munewera Nabbanja prime minister alina okuwabula emirimu yabadde mu kuzanya bundolindoli kutuula mu makubo okulinnya ku bodaboda Nabbanja alina kuba mu palamenti ng'alaba gavumenti efiirwa ssente bwetyo kati zaake agenda kuwangula bamuliyirire omutitimbe gw'essente so nga ate bandi badde bakikola nga bwe bakyagala nga balina kukolamu naye ebyo bena mbiteeka ku bannayuganda ffe tulonda abantu kuba senga Nabbanja bamukuba akalulu maybe teyandibadde prime minister naye abantu ab'ebunyolo abatuleetera Nabbanja ab'ekakumira abatuleetera Nabbanja be batuleeteddwa okubonaabona kuno kwe tuliko nti Nabbanja can come out openly n'agamba okulifutinga lockdown kyekirese ebintu okuba nga byagenze mu bbanga oba emiwendo gy'ebintu nga gyalinnye era nga bwe kyeri nti Muzeeyi Museveni abo bonna baminisita yabalaba nti bonna bavubi omukulu omu ku bantu bembadde nsinga okuwa ekitiibwa Jesse Muyingo minisita w'ebyenjigiriza amyuka mukyala Museveni jjo yakakasizza nti abayizi bagende ku ssomero ne smartphone
olw'okuba baagala okutumbula ITC. Okay. Ndira katika mzako kwetu. Olowooza Muyingo okwogera ekintu ekyo abaana bataka okutabana amasimu gaabwe. Nti bagala kusoma ITC. Bakoze assessment yonna kiki ekisobola okukiviiramu oluvannyuma. Nga Mzee Museveni bwe yagamba mbu eno cabinet y'abavubi. Buli kintu bakikola kivubi. Mwami Muyingo abaana batuula ku fomu omwana yetika ebbuloka okuva ewaka n'agitwala ku ssomero gy'atuulako kuba mu kirasi temuli ntebe. Kati olowooza nti anaasobola okutwala essimu nti osanga n'amaka agamu nga tegalina ssimu. Okitegeera Mwami Museveni yabalimba essimu, yabalimba rediyo, yabalimba TV. Ono Evelyn Anite bye yamutwala n'amulaga naye bannaye era bannaye abasajja n'aba Museveni nabo nno babbi n'abakazi. Museveni gwe twewaana nti ali mu bukulembeze kubba kalulu ate ayina ababba n'okumusinga baminisita be. Evelyn Anite yamulaga TV, yamulaga factory egenda fulumya rediyo abaana basomereko, egenda fulumya TV basomereko. Biganye ate kati gw'oli mu consolizing amasimu mu ssomero. Goloza abaana bameka n'abaana b'e Kampala abasinga tebalina masimu. Alo ab'omu kyalo bagenda bo kubeera batya ku masimu. Kyokyo kyogenda okusanga nga abaana abasomye nga babakkiriza bakwata ku masimu oba bakwata ku kompyuta era obalaba nga bambi bawunzise beekubira ebyenjigiriza byekubidde bigudde olubege kati ennaku zino lwa bintu kusalawo kwa kisirusiru ng'abo ba Mwami Muyingo bye bali mu kukola. Nti osanga omwana ali mu P7 tamanyi wadde okukwata wadde okunyiga mapeesa essimu ey'amapeesa naye nga waliwo n'omulala ate ayina ttaaki oba ali ku laptop. So naye ebyo ne Mwami Muyingo tebasobola biraba nti okusoma katukuteekeko nti nga kwonna kubalansinga nga buli muntu afuna ebyenjigiriza kye kimu. Bo bali mu kufa ku byabwe, bannaffe abalala mu byalo bali bubi kati ng'ekkalamojja bambi basomera mu miti, enkuba bw'etonnya talina wadde weyeggama omugamba mbu ate atandika okugenda n'essimu. Okay. Webala nnyo kweyo ensonga eyo. Nga kino omulowooza what will be the end results singa bakkiriza abazadde bagende abazadde abaana bakkiriza bagende n'amasimu gaabwe. Ekisooka bwenzi bugenda kweyongera, obwenzi bugenda kweyongera, okusoma kugenda kendeerera ddala lwa nsonga nti abantu bangi olaba ba MP baffe mu kisanja kiri ekyaggwa baba wa iPad, buli muntu alina kyayagala okukozesa essimu. Mulimu olinga wa WhatsApp, mulimu olinga wa game nga bwe walaba minisita bali mu palamenti yali mu kuzannya matatu. Okitegeera kati omwana agenda kuba mu kiraasi kuba essimu bagimukkiriza mufo kyokugenda ku Google yagende ku game adde ku Snakes and Ladders kuba bagenda kalabe bati kati ono ndi mu senior 5 goli mu senior 6 amacha tuddako nati nsachinga byosomese ngamba bed high chuli obo chali botu nanga matino class break ya neche masa chenyini neche dimasa chenyini na musindikira ka message jangu osange mu body room chigwere. So amasimu Mwami Muyingo kwabadde kusalawo kubi. Mwami Muyingo nawe otandise okuwebuuka. Nulina soka n'enkulumirwa lwaki mu butuufu bakuba akalu n'ekiroza kyagwanira bakakukube naawe bali okwo omwana yali okanakuba akalu kuba byoba otandise okulaba ebintu by'okola mu butuufu mu Buyingo mu butuufu obadde otusiba akatambaala naye toli mulungi, toyinza kukkiriza ssimu ssomero g'otusuubira abaana bagenda kusoma. Ba boyfriend bali eno babagamba olaba babadde babatawaanya tebasoma nga tebalina amasimu naye kakati essaawa ya leero bwenzi kujja bana ku mulamwa tewali mwana agenda kuba akameseji ka WhatsApp kuba buli woswitchinga data nga akameseji ka WhatsApp ne Facebook ne TikTok kajja naka imo n'akaki bonna bujja ng'oŋŋamba mbu ate ono omwana anaddaawo okusoma mbu anaddaawo
So buli kintu bagenda kuba bakigize. Mulimu omuzadde gw'osanga n'agamba mbu yetasobola kuwa mwana we essimu nga tannaweza myaka bwegiti. Kyokka ye Muyinga agamba buli mwana waddembe okugenda n'essimu ku ssomero. Ate n'atakoma kubagamba nti buli waddembe okugenda ku ssimu, wabula n'okubakyalira nakyo yakiggudde, nakyo yakitadde. Yabagambye n'okubakyalira buli muntu waddembe okukyalira omwana we nga bw'akola ki? Bw'ayagala. Nze ngenda kwefuula omuzadde w'omwana ngende nkyalire ka girlfriend kuba nakategeezezza ekiro. Nakategeezezza ekiro ku msimu nti ngenda kujja nkuleetera ebyokukola. Amasimu go gagenda yitingana. Emmundu keeseke. Emmundu keeseke. Emmundu keeseke. Emmundu keevuge. Anti bwe ngamba emmundu evuge okimanyi. Mbategeeza loogi. Mbategeeza mmundu y'omuloogi. Bigenda kuseka appointment bagenda kuba bazikola live. Nenga byonna byonna bivudde kuba nti tulina abavubi nga Museveni bwe yabayita. Naye muvubi ki? Nze kubanga bwe nzijukira Yesu Kristo bwe yali atambula n'abantu 50,000 abayala. Yali mu ddungu n'abantu 50,000 nga bayala. N'abalaba nga bakooye bayala, n'agamba tuwummule tukakkane tutuuleko wano, n'agamba Andulu tusaavi muliise abantu bange. Naye Andulu gwe tulina Nabbanja yatunula n'asamaalirira kyatwala Filipo eyajjayo ebyennyanja n'emigaati. Yesu n'agirekako omukisa abantu ne balya. Naye mu kabineti ya mwami Museveni tulinamu Filipo bonna ba Andulu ne babagamba batusaavinge be baligala okubyeriira. Kuba ne Filipo bwe yali aleese ebyennyanja Andulu yamubuuza kiki kyokola obitwalawo ebyo binaamala nga ye alaba bibi ebyo asobola birya bwomu. So ne Nabbanja bwatyo bwatunula kati ne Muyinga omulaba yakkirizaako ebyennyanja bazadde beesobola babba ababbye bokka be baba bafuna ebyenjigiriza ebiri ku mulembe bye baagala nga tebabaliridde mwana ali Kalamojja alina okusooka okugenda ku lubimbi oba okulima oba okusooka okulunda ku nte oba okukama ente alyoka afune kasente akagenda ku ssomero. Kuba mulimu n'abasooka okuyigga kiki kye banaalya. Ye mwami Muyinga ye alaba nga bonna ffenna Uganda tuli kyekimu. Kyagamba ezziroobwe gye baamuwangula bonna benkanankana. Nga ye wano yabadde atwalira abakadde bulangiti ng'alaba tebenkanankana. Kati omukadde watalina bulangiti nga n'abakadde be baasigaza be balina abazzukulu baabwe abasoma bo bagenda kujjawa ye yabayamba. Kati akwate essimu azigabire bonna. Kale sente ze twafuna mu gundi zino ze batwalira bo boolanya okubajjanjaba. Singa baziguliramu amasimu buli mwana ali ku ssomero bamuwa essimu. Awo nandikikkiriza naye tonnawatuwa ssimu ng'ate ogamba ebyo. Amawulire amalungi ge nnina nasoose nenjogera ku pulogulaamu ejjo eri yasoose nekugamba hamu yabbye ettaka lya Ssaabasajja baleka balimusuuzizza agakagwawo ettaka balimusuuzizza era bamugambye ayimirize embagirawo byonna byabadde akola n'okukola ekkubo erigenda ku ttaka eryo. Amu simanyi walulangiridde kawotandise olwanagana otya ne beene. Amu osaaga walinye gye gava ate era nga Katumbe yasudde omuti guli gwe babadde bateese ogwa Nabukalu kuba amakubo gaweta. Okitegeera dokita teri kkubo litalina kkoona. Amu nalimbaddeko ebundi bujjo. Ebundi bujjo wali amakoona n'okoona ku lwazi n'oweta. Kati kiki ekyabadde kigaana okutaasa ekyo ekyobulambuzi kuba ebyobulambuzi bye bitubeezaawo bye bivaamu ddoola atwala boolanya okubajjanjaba. Obyobulambuzi kati ng'ogwo omuti gwa Nabukalu gwe baatemye gumaze emyaka simanya 10 n'omusobyo weeguli gukyagenda mu maaso mulamu tegukalanga. Ekyagutemeza gwe Katumba kiki ekyabadde kikugaana oweta omuti ogwo? Kiki ekyabadde kikugaana okuteekawo round about waakiri? Kuba nakyo kyabadde kisoboka omuti ne gusigalawo era kati ndina ogwe Namuŋŋoona nagwo gugenda kugenda. Omuti gwe Namuŋŋoona oyo gundi nagwo gugenda kugenda. Naye nga bulagajjavu bw'abaminisita baffe be tulina obutategeera obumbatuutu okuba nti mwalaba embaawo ntono ndowooza
oba bino bye babakuza bye mukula speed yiri nti omuntu omanyi dokita buli wobanga tolinye ddala buli wolengera omuntu nga ye abeerako amadala gabuuka afusanga nnyo obuzibu nga azzeeyo kuba amadala gano agwa bategakola ki gonna agamu nga bateyagalinnya kati Nabbanja from kansala to RDC to prime minister byebyo ebintu betulina kati sawa ya leero titalwabudde banne bulungi ng'omukulu w'emirimu gya gavumenti yandibadde awabula Katumba amala n'amugamba ekyo gw'omuti senga tunaaguleka mu kkubo luno buli muntu ajja kwebuuza lwaki twaguleseewo guleete abalambuzi batuwe ssente okusinga okugusuula bandigulaze Kiwanda n'agutegekerako obubina kuba naye bw'ati ayagala buyingira kuba Museveni naye abagamba muyingire obubina bw'abakyala so ne Kiwanda bw'ati bwe yali alowooza naye ogwo omuti mwasudde gwa bwereere. Dokita ndowooza bulagajjavu bwaffe nga bannayuganda bwe butuleetedde okuba nga buli kiseera ffe tuvaayo buvi ne tuba nga tukaaba bukaabi kuba senga twali tetukaaba osanga senga tetwali balagajjavu senga tetukaaba. Dokita ddala essawa ya leero ffe twandibadde tuli wano nga tugamba mbu olutalo lwa Ukraine lutukosa olutalo oluli ewala nze bukyangamba sirabangako mu Ukraine maaso ku maaso sirabangako mulasha maaso ku maaso niye ntandika ati okukaaba mbu ntandika okukaaba Nabbanja atandika okuŋŋamba mbu olutalo lwa Ukraine lwe luleetedde embeera eno tolabanga busirusiru bugwagwa bwange okuba nti senga neerwanako luli nandibadde dokita sirina kaaba leero. Dokita tuve mu ebyo kuba buli wetukaaba bannayuganda ekigwa ku dokita nga nze nserebuleetinga kati muganda waffe Nomani bamusindise luzira ekyaffe tuddako Nomani ate ne bamusindise luzira si ku musango guno ku musango w'amajege gwamukwatide kuba gali amajege gwamukwatide sigwabadde musango ne banoonyeza omusango mbu omukadde emyaka 2 emabega gwe bamuvunaanye bayina n'okuba bamuvunaanye gwa kusuula mbizi ku palamenti ate ne bamumma okweyimirirwa ali luzira naye nga bino byonna bivudde lwakuba nti bulagajjavu. So nsaba bannayuganda ffena gye tuli tuveemu okulagajjala tuzze mu kusongola ebise ebikyamu okulwana olutalo kuba kati ddala abantu bekakumiro ddala mu biso bye balina okusongola balina kusongola kya Nabbanja ebiso tusongola bikyamu tuve mu kuddamu tulekerawo okusongola ebise ebikyamu okulwana entalo zaffe. Ekiso kya Nabbanja abekakumiro mwatukola bubi ekiso kye mwasongola kikyamu tekisobola kulwana lutalo luno lwe tulimu. Kakati nga tumaliriza golowooza prime minister yali badde atugamba ki mu kaseera prime minister mbutuufu yanditugambye prime minister mbutuufu kintu kye yabadde alina otugamba yanditugambye nti agenda kukwata abagagga bananyini factory ezo kuba factory si za gavumenti ate si za abagwira bali wano bonna bakozesa bakozese bakugamba nti factory ya mukwano nenga buli omwaji manyi ya mwami Museveni bakugamba nti ogundi ya binazi ya mugundi nenga buli omwaji manyi ya mukyala Museveni batugamba mbo ya mponye nenga fena tukimanyi nti Natasha batugamba nti gundi Sudiri nenga fena tukimanyi nti mwami Museveni oshegeera. So senga tuva mweye embeera ne twerwanako ne tuva mu ebyo byokugamba ne tulabanga buli nkoyo yo wali avaawo nti mwami Museveni alinyisiza sukali kuba oyagala kuziba bituli byatututte Kongo nti anoonya ssente za kulirira fezi batuvunaana okuba twakwata abakazi twasobya ku baana abataneetuuka twayingiza abaana abatamagye twabba golodi twabba embawo twabba diamond twabba copper twabba zinc nti kati batusaya tuliwe ssente ezo nti kati mwami Museveni anoonya ku ebyo asobola okukubawo ekiraka anoonye ssente atusolooze mu ebyo. So nze sirowooza nti Nabbanja byebyo byalina otugamba byandibadde ekituufu alina okukwekakwekako
kuba mukama we tasobola kwogera alina kukola nga Mbabazi. Mwami Museveni yatunda ettaka lya Ttemangalo, Mbabazi n'agamba lyange nze nalitunze. Kyokka kitwafunako nti Ttemangalo nti ettaka yatera sijja kiwako na bukakafu lwa nsonga nti era NSSF eyinza kuba n'ettaka teyalitwala. Kuba sirabangako development n'emu eri ku tteka lya Ttemangalo kukyanga tuligula bilioni 11 nti obutafaanaganako nga bala nti ettaka ti NSSF egamba yalitwala neera sikkiriza nti yalitwala. Ne Nabbanja tayinza tugamba nti factory ya Mukwano ekola sabbuuni Museveni yawanisa ebintu kuba ayagala afuna magoba. Kuba ffenna tukimanyi Mukwano okusingizira ku Dokita Kiyingi atugamba Mukwano bya mwami Museveni, atugamba Sudiru bakola aina factory ezikola ebyo byonna bwa mwami Museveni. So mwami Museveni alina tusalya ku bintu mu factory ze oba kulekerawo okubitunda bweru abikole ki abireke. Ate ne bannayuganda basiru, tuli basiru. Esudani omuligati gwalinye bo bali ku kkubo, ffe tumaze ebbanga sukaali alinnye omugati gulinnye buli kimu kirinnye nkugambe nakati essaawa ya leero gavumenti bagamba eveeko. Essaawa ya leero mugati gwalinnye babagamba temumanyi bye mukola muveeko tulete abamanyi bye bakola. Naye ffe kuva amafuta lwe gagenda mu kasanvu tetuvangayo, buli kintu kyewanika bwewanisi. Dokita akugambe pulogulaamu ewedde nekugamba kati butto asinga enkoko ebbeeyi, omukyala asiika chips abonaabona ku butto. Neffe tuli bamativu era tuli bakkakkamu. Dokita simanyi nakumanya naye gavumenti y'abavubi ate ekirala mwami Museveni abantu be yalina abagezi bonna yabejjako. Bonna baamulaba nga akooye tava mu buyinza, twagala kuva mu buyinza. Kyobola nga kati essaawa zino amenyeka n'abavubi ba Nabbanja kuba be baliroyo gyali. Bano abagezi baagaana tebagenda mu kavuyo ne badduka ne badde. Gambye nze senkolagana yange ne Museveni si eryawo nti nnungi era terinatereera, sirina nkolagana na Museveni. Enkolagana gyenina naye nti wakuba nti njagala kukola kino kukiggusa naye sirina bunnombu ya birala. So kati abantu abali badde bamutegeerera abamuyambako ku bintu nga bigenze bwe bati abali badde bagambako ku bankoyoyo be balekerawo okubba ettaka ate be bakola ki be bali mu tufuga. So Dokita bantu tulina kwevaayo tukole kye Sudaani eyo mambuka so seene eyawano eyamaserengeta tuveeyo naffe tugambe butto bw'abatakka bbeeyi, sabbuuni bw'abatakka bbeeyi, sukaali bw'abatakka bbeeyi, Museveni tuviire. Ne tuli mu olanya afe yalwawo n'okufa yalina kufa luli. Kyageera tuli mu bintu bitatukwatako byabazaake tebitukwatako, tulina ebituluma sabbuuni, sukaali, butto. Naye bannayuganda twebase tusumagidde tuli awo tuli bamativu kabatufuge kabatubbe kabatuguze ebyebbeeyi katusigale nga tuli mmomboze mu nsi yaffe nga muli awo muwoza buwoza ki muli mu kusongola ebisa ebikyamu. Okayemuko nga tumaliriza mukulu Kirekyankuba olowooza gavumenti eyina abawabuzi kati full figure akuwabula eki full figure bukyamaani tamale mirundi bakuwabula eki bakuwabula eki. Gilbert Bukenya wamulabye ali ku shisha yomu ku bawabuzi ba Museveni ali ku shisha ali bukuba ku bubina bw'abuwala bw'abazzukulu be ali mu kuzira bendova akuyambe ki ejjamu kutula omugongo. So nkugambye abagezi baviira mwami Museveni ne bagamba baliwa mbumba mukisha muntu bali eri batunula basuuga. Nkugambye nakisinkanye gy'omuntu omu naŋŋamba kire weewala okukola ki weewala okukola bwoti naye y'omu ku bagezi ze gwe mmanyi calculator bw'aba abalabala. Dokita Museveni talina bawabuzi ate Buchaman oba President Museveni mwennyini ye advisor waba advisors be
ate naye kalinyinze kyewabula nze kugambye Museveni emyaka gye mulabidde ng'ayita ebwayise ennaku zino kyali mu kukola sikirabanga kuba niyamuwabudde yamuwadde amagezi simanyi kuba Museveni asiba kati oluguudo okumala essaawa nnamba nga ajja n'alyoka ayitawo n'agenda alina emmotoka ndowooza ekitono nnyo tezikka wansi wa 36 ne zigenda buli lunaku ku makya kikola asiba okuva Nakasero mpaka Northern bypass bonna nga talina mmotoka emugoberera Museveni takyalina advisor ate naye takyadvising nga takyewa Museveni endowooza alina kuba nga gundi alina kujja mu bwana buto buno Bukenya bwe yatugambye abukwateko bwafuna ebirowoozo ebipya naye abo babuchamani bakasalini kusaasira bali concerned citizen ndasaba kukiza kola president wange Bukenya aliko nga ali naye yali ategeera in the first place goloza lwaki abantu Bukenya be yasomesa be Nabbanja be Kajina be obalaba bonna professor bonna be yabasomesa gwe batunula ebintu bye yabasomesa be bakola be yabasomesa luli be bakola leero so I'm not surprised I cannot sit in sisobola kusomera nze nabeeranga mu class nga nze buli ndabo musomesa nga bwatyo wakivogwe nga sibituulamu nze nevu abalina diguli nga Bukenya yabayita mu ngalo zaabwe nze sobola kugumiikiriza Bukenya kati laba byakola bwabikoledde mu bukadde oloza mu buvuka bwe yali akola bitya omanyi bagamba kakyamamamera ate nyanya yakivunda ku mutwe kitandika mu mutwe kati kitandisa okuvunda envunyu zitandisa okugwira eno wansi katukirize so nga tumaliriza mwena ababadde ko eno program yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mama Kevin alina akatambi kansindikidde ng'ateesa abantu bali mu kuteesa ku mmeeyi y'ebintu bali mu kuteesa ku bintu by'ebbeeyi era nabo bawakana nti olutalo si lwe luleese ebbeeyi y'ebintu mama Kevin webale kunzindikira message eyo nga katambi ka video nkawuliriza abantu bali banaye abantu be Bulaya bagoberera e Uganda ebiri e Uganda n'okusinga ffe ababirimu era senga ffena tufuukako ng'abe Bulaya senga tutandika okulowooza ng'abantu abali eri Uganda ejja kubawala niyo baba mama Kevin bajje Uganda batubeeseeko wakiri omwaka gumu batuyigirize tulwakiri tubeere ebintu nga bitambula tukyoke tufuuke Mama Kevin is njagala fu abere response kwa kati sente za data zigenda kufuka ekizibu. Koko mukowola. Mama Kevin tukusaba. Tumusaba ogamba tumusaba ki Mama Kevin? Program ya Mama Kevin si program eno yetaaga mu sente. Gitutere mu sente. Dokita nga maliriza njagala kuwa abantu baffe namba yange kuba bagimbuuza nti Kirekyankuba enamba yange y'essimu eri 0707 7 mwebale tulaba mwebale tugoberera tunaddamu era mwebale nyuma ddala mwebale kutogera buli kiseera naye nga mukono gyaffe tubatumiddeko. We love you so much, especially mwenna ababa ku program eno buli kiseera abatajijjaako ngalo abatajijjaako data wammwe tubamalira data naye nga mwebale okukkiriza nti tubamalira data. Then nange nsaza lwaki ndi behind the camera nti nina ensonga zange lwaki seekwese nga mugenda okirowooza kuba nti nina byendi mu kuyitamu katonotono naye nga nja kubangawo buli kiseera era kumwendi nkyali baweereza tubadde nibwayise tutaliddeko mukulu Kirekyankuba aye atuleye endowooza ye mu bintu by'ebbeeyi. Ffe tugamba Uganda tetulina price floor, tetulina price ceiling, buli kintu kitambula ku price eyakyo. Ayali badde alina okukola ekintu kino Ssaabaminisita Bamatiya Kasaija mwenna mwebase. Kakati temufaayo tujja bayambako ffe tujja katubalobooleze. We have nothing to do. tujja tubayiteko akume mbeera bulungi mbeera